Bannayuganda bakunukkiriza mu 1000 be bakozesezza emmeeri ya MV Kalangala eno ng'egatta ebizinga by'Essese ku lukalu. Omuwendo gw'abantu abagenda ku bizinga buli lukya gubadde gweyongerako era nga abamu beesanga balekeddwa okwewala okutwala akabindo. Bano olwaleero banjudde emmeeri empya gye batuumye MV Nodi Victoria ng'eno esuubirwa okutandika ku nkomerero y'omwaka guno okuva Entebbe Nakiwogo okugenda e Kalangala Lutoboka ng'etuuza abasaabaze 200. Abakozi 11 abagenda okukola ku mmeeri eno basindikiddwa e Dubai okutendekebwa basobole okutuukana n'omutindo ogw'emmeeri eno. Era ne basanya bakama bange ne kampuni ya Free Nation Oil Distributors omukisa ne training ate nkomewo akulira okuddaabiriza ebidduka mu minisitule y'ebyemirimu n'entambula Engineer Tony Bafiirawala Kavuma agamba nti kino kyakuyambako okutumbula ebyobulambuzi naddala mu bitundu by'e Kalangala ate nga n'okutendeka kugenda kuyamba nnyo ku bantu bano. Emmeeri eno esaasaanyiziddwako obukadde bwa $2 okusobola okugituusa ku ssa lino ly'eriko. Waliwo kituyita multiplier effect. Oli bw'abeera obulambuzi obubeera ku kizinga ky'e Kalangala kujjamu emisolo. Emisolo egyo gituyamba tukola kino tuteeka mu bintu ebirala. Enjini z'amaanyi empya mu kika kya nga bwandalizi Bombardier empya edduuka sipiidi nnyingi kubisaamu ndowooza gye tulina wano e Kalangala kumpi emirundi 3. Ekyo tujja kikuba okusinziira ku bwetaavu obulabanga buliwo omwezi okutwala batuwalisiti kamwaka agenda akola olusi naddala okuva eri bayinza okugaba bakoma mangu kudda ku mirimu nodda sipiidi kale ekyo kya sipiidi y'amaanyi nnyo okubisaamu kumpi gye tubafiina emirundi 3. MV Nodi Victoria ya kika kya Catamaran nga yakoleddwa mu ggwanga lya Butuluuki era nga emaze okuyita mu mitendera gyonna n'okugezesebwa okwenjawulo.